Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kansubire muri fine. Muchala munnange nali nagana okwogerako. Naye noonyeze enfunde eziwera. Paka kwogerako. Jennifer nesonyiwa. Nesonyiwa nga bwe nakwesonyiwa. Njagala okubuuza ebigambo bino. Amelia Nambala wa kikakyo? Lwaki onfiirako? Ombuuza nga bwe sinaba kufumbirwa. Olaba gwe yansooka ku nsi tonnaba kuva ku luggya kati ate olonze ofaaki n'ensi olwanye brandi yange ebbanga nga nkutaddeko amaaso naye nkubuulira ebigambo bino nti ngenda kukola nnyo neyo TV kw'otuula nzije njigule nfuuke boosi wammwe n'oyo omusajja gw'otuula naye nga nze mbasasula omusaala kati bwoba mugezi nesonyiwa kubanga nze nina ebirooto ate nga nfiirawo ku birooto byange. I have dreams. So kitegeeza nti tosobola kunwanisa, tosobola lwanisa mukazi alina birooto kubanga tasobola kuwa gap emulwana. Kati kankubuulireko ebimu ku birooto byange. Ngenda kukola nnyo inguleyo TV yo infuke boosi wo nga nze nkusasula nga buli kumacha mukeera kulekana because of me nga nze boosi wammwe. So badde nteesa nalinako ebintu by'oku disrespectinga naddala abantu abansingako ku myaka. Munneesonyiwe kubanga nze sina kyenfiirwa naye mmwe muli bantu bakulu badde nsaba munveeko. Shuno Amelia Nambala si muganda wo, si kitegeera, simanyi lwaki onfiirako. Abadde nsuubira Mwami Kyagulanyi okwebaza gavumenti ne judiciary okuba nti jo abaana basatu bafulumye. Abaana basatu bafulumye n'abasigadde bajja kufuluma. President yagamba bugubugu si muliro essanja lyandibadde lifumba ebijanja. Naye mufaaki n'emiyayu gya Nuupu mwesibye ku bantu ba Nuupu mwagala okutulowoozesa nti aba PLU n'abe tebalina bizibu. Bwebanga politics efavalinga omuntu eyazza omusango n'ava mu kkomera, lwaki temusooka n'abantu be abaasibwa abali mu makomera abavundirayo? Si papa wano yabakolera bantu mmwe mu feva yemu nga bwe mufevalinga aba Nuupu ne bava mu makomera, lwaki temukikola ne ku si papa? Balamu oyagala tulowoozesa nti teri baana ba PLU balina bizibu. Olyoke weesibe ku baana ba Nuupu, buli kimu Nuupu. Teri be bali makomera. Lwaki bo temubafevalinga politically ne bava mu makomera? Teriyo baasiba lw'amabanja n'emisango emitono. No pardoninga omuntu eyakwata ejjambiya n'atemula omuntu omulala. Naye ng'eriyo omuntu eyawagira mu 7 n'asibwa ku lw'ensonga endala. Lwaki n'abantu abo temubalowoozaako? Bantu mmwe muve mu kabampaane. Balamu mukolera abantu ababaagala ababayiiriddewo omubiri bakukkuluma. Abaana ba PLU bakukkuluma n'abaana b'NRM abayiriddewo mu 7 omubiri nga buli kakisa ke mufuna mukulembeza ba Nuupu kati bajje mukomera buli akkiriza omusango. Eruzirawo tewali bantu b'NRM. Lwaki mu feva yemu simwe muyita ne mubasumulula? Kubanga mutulaze nti kisoboka. Anemwe mugenda kutulowoozesa ndi n'abantu bano musiba babwerere kuba abamwe bavundira batya makomera ekituufu kyennyini ne mutaaba balwanisa mu buli akkiriza omusango gwe tuta. Si papa lwaki temumuyisa mu measurement yemu? Talina bye yakolera NRM. Si papa talina bye yakolera NRM. Ne muzungeeta n'emirambo ne muzungeeta n'emiyayu gya Nuupu egitabaagala. Abantu ba Nuupu tebali baagala babakeneka. Mukolera abantu ababaagala, abantu ababebeereddewo. Naye abantu ba PLU bafunye ebizibu wano teri adduukirira abeera wa Nuupu. Teri wa PLU yali makomera. Teri baana b'NRM be baasiba. Teri bantu bawagidde President Museveni nga bali mu kkomera. Teri bantu basuusuutisa gavumenti eno nga amateeka gaabakwata. Bo lwaki temubafevalinga politically ne bava mu makomera? Gye bazza si misango, bano be mujjayo si ba misango. Balamu muve mu kabampaane.
abaana babayiriddewo omubiri bakyayiddwa buli omu yenna buli omu n'amukyawa ne famire ye n'emukyawa kuwagira Museveni n'afiira eruzira ng'aba Nuupu mubafe balinga ne babajjayo bwe batuuka n'eruzira n'empisa gye babayisaamu ndala basula waabwe basula bulungi balya bulungi naye ng'omuntu eyayiirawo gavumenti eno omubiri ali mu kkomera lyerimu bantu mmwe muleke tulowoozesa bubi muleke tulowoozesa nti wano okufiibwako olina kuwagira Nuupu ababayiriddewo omubiri ne boonoona ebiseera byabwe ne boonoona buli kimu kyonna ekyabwe bafunye ebizibu bali mu makomera ge gamu lwaki tebabapodoninga buli kaseera konna nemu Nuupu ababawagidde n'abafiire bafiiriddeko ababamaliddeko ebiseera byabwe n'ababawagidde banga lyonna tebali mu makomera lwaki temubajjaayo nammwe akatijjo mugenda kukatutamya kati mubayite ku mikolo gyammwe babeerengawo abaana balese buli kimu kyonna ne bajja ne babaweesa ekitiibwa bwe babeera mu makomera temulinnyayo bwe babasalira temubapadoninga politikali naye abeera owa Nuupu oyo kabampaane abeeko waakoma Nuupu yo kikyekola ekifevalinga atagiwagira Nuupu yo kikyekola ekifevalinga atagiwagira mufe ku bantu bammwe ababaagala ababayiriddewo omubiri bala mutuswala ng'ate Kisekka ayuzaayuza Liripazo nga bwe nti Kyagulanyi buli omu n'abeerawo n'agamba katulinde pulezidenti oba anaavaayo awolereze Kisekka oba anaayogera ku Liripazo musajja wattu n'asirikirayo n'asirika n'obulumi bwe obw'ekigere kimuluma akadde ke twandikozesezza okwongera okulaga nti bannange kye baakola ku pulezidenti kikyamu ate n'ogenda ku for you page ng'osangako Umaru Kisekka na Liripazo kakati n'olaba Kyagulanyi ng'asirise naye nga nze bwe nkozesa obwongo bwange obutono obutannaba kutuuka yadde okwenkana kwota ya Kyagulanyi nze ndowoozaamu nti Kyagulanyi tumwadde mu mukadde akasinga oba akazibu ng'ebyaddala abaana bonna obaagala Umaru Kisekka omwagala ne Liripazo omwagala naye nga w'ogattagattamu olaba abaana bakubagana abaana buli omu atomeza munne ne batuuka n'okwagala kubanga abigoberera ajja tuuka agamba oba Liripazo y'ekizibu kya Uganda oba Umaru Kisekka y'ekizibu kya Uganda. Njagala okugamba ekigambo kino Kabaata. Liripazo oyo singa yabadde yazimbayo amagye ng'aga Alien Skin ge yali yazimba. Simba dengamba oyo paza abadde asobola otuwe kutulako mu by'okusaagirira. Badde njogera saagala kusigawo kifaananyi kirowoozesa muntu mbu Liripazo wa kitalo nnyo mbu wava ku situlago mbu situlago eba teetambule. Yes, esigala etambula. Naye n'ennyumba we bagenda nga bagisikako akasubi kamu kamu leero w'okasikako tewaba buzibu n'enkya n'ojjako tewaba buzibu naye ogenda okukasikasikako okumala omwaka kkiriza byange ennyumba eyo etandika okutonnya kituufu. What is it for the mean Kabaata? Mu bintu bino ffenna waliwo we tutuuka nga mu situlago buli omu alina loolo gy'azannya. Ono waanakeera n'agamba Liripazo baamugambye yalya ssente ate Liripazo abagamba ssente Eddie Kenzo ye yazimpanga nguzeeko tebo. Kati we tunaakala kata Liripazo ne tumufiirako Kabaata bugenda kukya yenze mukunja nkwana omukazi ng'omukazi andaga wa Nuupu ntuuka okola ekivvulu omukazi angulireyo tebo ya bukadde 3 oba bukadde 5 abantu nga bwe bakyuka bukye ng'omukazi akyusa ze mu NRM obanga omukazi akolagana ne Edikia Pazo zino Kenzo ze yamuwa milioni 3 zezimuvumia. Yes. Just milioni 3 weziti. Bagamba munyampi yali ya Panado. Ekirala atwekwesemu. Kakati kyengezaako kugamba nti ku nkomerero ya byonna yagalagaana Kabaata naffe bennyini abasigaddewo nti yes Umaru Kisekka wona amala okuba Liripazo n'agenda nange mukunja ngenda kusigalawo naye nange siri malayika siri Katonda nange bugenda kukyenkya nsobye nange onkube nange nkole ki naawe Kisekka nga we tuli nti ffenna tetuli ba malayika nawe bujja kukyosobye naawe bakukube ku nkomerero ya byonna gwe tuleka mu bbanga agenda kuba Kyagulanyi kubanga yerida waffe ffenna yakutte mundu esemberayo ddala yali wali eriku kyokka naffe atwetaaga ne kati kambuze mukunja
Mukonja kambuze nti liri puzzle Kenzo yane muisomo wa sente za table liri puzzle ya ino zigana Kundowooza yange esente yamuwaza Kivulu teyamuwa sente nti genda owagire Museveni oba genda owagire Kyagulanyi. Alono wano muyimbi muno naye ndaba akuli bubi ono. Mumanyi oyo kyali wange muganda wange Valley Music. Sayagala masannyalaze kiki? Muganda wange Valley Music mumanyi naye nagambye olunaku lwa leero newalokaya nayo n'omuntu yadde n'omu. Era omanyi bulungi wandeetanga bano n'enkayana ne baakamenyo ba wano baakawagga ne tuwoggana leero saagala woggana. Ayo mukayana twavaayo ddana bayibuzo kayana twazibaamu. Nsonga yange nze saagala woggana naawe. Ishu yange eri bweti wuliriza kabaka ishu yange evuke bulungi. Bwe bukya era kino njagala nganze bwe bukya toko ulikunja kasoka amalire ensonga ulize. Yes, ojja kubuuza blood wange. Kabaata nze nga mukunja sigenda kera ya olunaku n'olumu mpala n'omuntu olw'okuba alonze okuwagira NRM. Kubanga nange okuwagira Bobi Wine nange yali ndowooza yange. Kati awo oba nfuna. Bw'oba osazeewo nti wagira gundi eyo ndowooza yonga gwe omuntu nja kuperereza nga mpola nkugambe blood eyo gy'oli bakola kino na kino bakola kino na kino gwe tokiraba lwaki tojjene ewaffe wabula sigenda kulembeza bivumo nkuvume nsule ne bizinensi yo gy'okola mbulw'okuba oganye okuwagira ono wange nze gwempagira. What is it for the mean ku nkomerero ya byonna tugenda tuuka akadde omuntu atunulemu agambe bano obukambwe bwe bakozesa nga tebannakwata ntebe nga tebalina mundu webana kubanga waliwo abantu abatali mu byabufuzi nga bakozi ba business bamukwogera ebyo mukunja tebamukwogera ebyo mukunja omanyi lwaki tulina obukambwe saagala kayana nange naye omanyi lwaki tulina obukambwe togamba muno bano obukambwe bwe bakozesa nga tebanakwata ntebe ng'olinga agamba bakozesa obukambwe. Kamalirize kampendo woza yange we malirize okujiwa nawe oleete eyiyo. Ipalo ogenda tuwendo woza ni mukunja wa saidi yo lwaki mwagala kuyomba abasaidi emu. Kamalirize yange mukuwairiza ayogenda akagamba ate abatunafuya ke batera okukozesa. Kamalirize we okusinzira ku bino bye bakola nga yefuula atamanyi lwaki tubikola. Wuliriza Vale nze kankubulire Kabaata. Nze nali wa ddiini nali mu advent nga nze nsooka ku kyaki olw'omukaaga. Nze omuntu omu ye yangobya mu kyaki nga ye yeefudde nnyo nti ate ategeera nnyo ebya kyaki ekisusse. Kabaata ffenna struggle tujagala. Nange njagala n'omuntu yenna yeebuzaabuza mbu mpagira gundi simanyi mbu siraba bigenda mu maaso bonna babiraba. Naye ate gwe gy'onaakoma okozesa struggle olage mbu gwe oli mutuuki osukkiridde nnyo mbu simanyi. Tata wange yankuba kibooko boyi mbu sigenze ku church nankuba nenjija togenda kwagala mukama nga n'ekibi okyagala bababeere wa mukama tukukirize Katonda weranze okusaba ngenda yo lwenjagaddemu Vale mpuliriza oze mu struggle Vale nawe walito najja mu struggle waliwo abaali mu struggle nga gwe tonnazibuka maaso nga tonnaba kujja mu struggle kugiwagira bw'oba ogizeemu n'osanga abaliwo abakikwatiridde ebbanga leka kwefuula mbugwe struggle mbu yakuyingira nnyo mu busomyo bano abantu abakkiriza n'alokoka leero n'afuukira ekyalo kyonna anti kati mukunja we tuba twogera wano njagala oyogere ng'omuntu ategeera ensonga yange saagala yomba naawe Vale